Enkuba yafudde mbye mu bitundu by'eggwanga ebisangibwayo ebukiikakkono ne Kamalabu Kamazi kuba zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya ga leero. Arua ebadde eweze milimitazi 13 so nga ate Lira zibadde milimitazi 5.3 n'obutundu 2. Gulu zibadde milimitazi 4 n'obutundu 6. Era tugezezzaako ne twekenneenya ekifaananyi kya Ssemugenze kitulaze nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gusimbira ddala mu bitundu by'ebyo ebisangibwa mu Seattle. Wabula ekyo kivudde nti waliwo Sserwandula Mpewo atudde eri Buddungu ly'Obwalabu olw'okuba nti abadde yeeyongedde amaanyi. Era nga wabaddewo n'empewo empeweevu ezinyogoga ezibadde zikuntanga ziva ku Seguyanja Buyindi nga zoolekera e Seattle. Era enkuba yakedde kutonnya mu bitundu ebisangibwawo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale kugeza nga Ntebe amu n'ebyo ebimu ebya ebuvanjuba ssaako n'ebyo ebisangibwawo ebugwanjuba. Wabula era yeeyongedde okutonnya mu biseera by'olugulu okusingira mu bitundu ebisangibwayo ebuvanjuba. Era bwe tugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba mu Seattle, tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu bitundu ebisangibwayo ebugwanjuba so nga ate eri mu Arua olufuuyirize. Wabula ebisinga obungi ebukiikakkono okutuukira ddala eri mu Kalamojja paka ebuvanjuba nabwo tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu okuggyako ebyo bitono ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ate otusubirawo olufuuyirize. Wabula tusuubira olufuuyirize luno okweyongera okutonnya mu biseera by'olweggulo mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula mu Kabaale awo tusuubirawo ebbugumu okutuuka ku Selisiyasi 25 okuva Kasese paka eri mu Arua 28 so nga ate ebukiikakkono 29 okuggyako eri mu Kalamojja 30. Wabula ebiri eyo ebuvanjuba paka awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale 28. Gweno munnange neesunga okutambulako mu bimu ebigo ebisangibwa ku Ssemazinga Africa. Tusuubira enkuba okutonnya mu kibuga nga Nairobi, Lagos, Dakar, ssaako n'eri mu Khartoum. Wabula ebigo ebisinga obungi ku Ssemazinga Africa awo tusuubira omusana okwememula kusinga ddala mu ebisangibwayo ebukiikakkono. Ate era bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde nga kisobola okuba mu bigo ebisangibwayo ebunaayira, tusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu mu kibuga nga Washington awamu ne Beijing. Ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bugulabawo ku lutimbe lwa Star TV emunyenye eggwanga. Sula bulungi, welaba.